akolesha amagero okuziika Monsinya Expedito Magembe kutandise na kusabira mwoyo gwe wakati mu Namungi w'omuntu ku seminari y'Ekisubi mu Katabi Town Council mu Wakiso. Monsinya Magembe yabadde akulira ekigwa kya Mount Zion Bukalango yafa lwakutaano Sabbiiti ewedde mu ddwaliro Ensambya. Okuziika kwetabiddwako bannaddiini ab'enjawulo nga kw'otadde ne bannabyabufuzi. Abooluganda lw'omugenzi bategeezezza nga bw'abadde omutabaganya era omwetoowaze eri abantu be. Tuviiriddwako empagi etazikawo olw'obwagazi bw'olulyo lwe bwabadde nabwo abadde tubadde tumweyimirizaamu nnyo ate era abadde tabaaza mu ekereziya mu ggwanga ne mu nsi yonna okutwalira awamu. Abantu bangi boogedde ku mugenzi nga bw'abadde ekyokulabirako gye bali. Omusosoloti omwegayirize, omusomesa era omugunjuzi, omusituzi w'ebyentendereza mu naddala mu nnyimba, omuyigiriza ow'ekisa kya Katonda, alumirwa abali mu bunyinike n'abataliiko mwasirizi. Tusaba omutonzi yamutuwa amuwa obulamu obutaggwaawo mu ggulu. Waliwo ekibinja kyeyatuuma Nkulemeddeko, waliwo ekibinja kyeyadimba ejjezibizi, waliwo ekibinja kyeyatuuma Asulawa Yezu, waliwo ekibinja kyeyatuuma Mukama Ategeka. Ebibinja byonna byanjawulo naye byonna yabitendeka okwagala Mukama. Ndaba ekyobwetoowaze ffe baani abaana ba Monsinya abazzukulu bakkiriza okumujjanjaba mu kaseera kano akavannyuma. Obwo bwetoowaze ddala. Omwami wa Kabaka ow'essaza ly'e Busiro Charles Kiberu yakiikiridde Katikkiro Charles Peter Mayiga era asomye obubaka obukubagiza ekereziya olw'okufiirwa omuweereza waabwe. Abadde mwetoowaze omukakkamu ate ng'ayagala abantu bw'atyo n'afuuka ow'enjawulo mu buweereza bwe. Abadde mukwano gwa Ssaabasajja Kabaka era abadde agira n'amukyalirako mu lubiri okumusabira ate n'okusabira Obuganda. Ntuusa okusaasira okuvudde mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okwange n'okuguna n'ab'omumaka gange eri abooluganda n'emikwano olw'okufa kw'omusaaseredooti ono abadde ow'omugaso ennyo. Ye minisita w'ebyentambula Jeno Katumba Wamala akiikiridde gavumenti eya wakati naye asomye obubaka obuvudde mu gavumenti. That I learned of the death of Monsignor Expedito Magembe, Mama Janet and I extend our condolences to the Catholic Church and all the people of Uganda. I've lost a true friend and a brother who always spared time to pray for me, my family and the country. Gavumenti era yeeyamye okuzimba ekiggwa kya Mount Zion Bukalango. Nti ebikolebwa era ebikyakolebwa e Bukalango bigagenda mu maaso. Sebo njagala okweta obweyamo bwa gavumenti nti omulimu gw'okuzimba ekiggwa kya Mukama e Bukalango oguyomeddwamu omutwe UPDF Brigade ejja guggusa. Ssaabasumba Paul Ssemwogerere asiimye omugenzi olw'okubeera omwetoowaze mu buweereza eri ekereziya. Ebisigadde tugenda kutambula ffenna. Ng'ekereziya kubanga tusobola kwawukana na mirimu mirungi gifaanana bwe giti ate ne Monsinya Magembe tumusabe baba atuuse atusabire nti tugoberere. Zibadde zibeera ssaawa 9 ez'olweggulo omubiri gw'omugenzi gutwalidda mu nnyumba yaagwo ey'olubeerera wakati mu Miranga okuva mu bakkiriza.